Banna Mama Fulawa ovaawa ng'onywa nnyo tonyega emmere yatwawula mmere kyate yatwawula eyayidi wampita wasiiba abana bonna bali basiiba ani gwe walabayo nga teyasiiba muze Megatron yasiiba wa Yasini Media yasiiba ddi Yasini Media yasiiba Yasini yabalinga saaka Yasini namugoba namugambe ndya gy'oliddemu Moze yasiibako lunaku ki Moze yali service provider yali alinga saaka obutebe Moze baleeta obutebe emmere bwe litugatta tuliddamu ne tugatta emboozi nemwanyinazi isita togula embizzi sikulaba ku kyenyanama togeza sijja kujja n'abankuwonye kati ngenda kalirira nkalirira bambi togigula kati kanjikalirire nkuwone awo sijja tonta wanakumpita mundyako muti emmere nemwanyinazi era ngenda kulopewo mu mbeeda njagala kugamba ngenda kukulopa ngenda kulopa bwadivaiza wange nondyako emmere mwanyinazi twatesa emmere yannuma yakuluma naye nkulagayo vidiyo emu ng'olya mu kisiibo gwo wange ate nani kwaleko ntitusiibye nagambako nti nsiibye kati lwaki wegala emmere yayidi nga tosiiba bonna baagire baali basiibye baani Kenzo yampita nali naye wano ngamba Kenzo akuyise wali oyagala kulyanga faaza alambula Kenzo yampita gwe wampita gwe Kenzo ati nenkuleko ogende eyo nali naye nongamba Kenzo ampise bebe cool big size Nurudini Ntege nina abantu bange kuli siti benjagala okuwalana sula moto ze yakuyita nina abantu yakuwamu sente sula nenda bawalana paka east olugo sula moto yakuyita yakuyita nenda kuwalana wagambye yakuwamu sente ngenda bawalana mwenna gati nawe mpasenti obe kuli siti ababeyi bempalana kankufumbire nkuyite oyagala mmero nali njagala yayidi isita ogenda bebe kulu nayamba n'okunyuma n'anyuma n'asinga eggwanga lyonna papa n'esinga okunyuma n'atampita kulya luganda kulya onjaliza oteba enjalira eziweddeko emmere nti ngenda kubawalana muli kristi we muti afuta yidi Easter tugenda kwesasula Easter totuyita bannange buli muntu buli muntu gwe atatuyita gwe tutayita ku yidi tubeetona nze nali manyi musiiba ennaku zammwe ziryana nesibayita empana yange lwaki togireka wereka nkuwala ne paka nga Easter wedde tuddemu buto kati tuwereke lwaki tondeka wali oyagala kulya ki kyotalyangako mmere ate fulufiga nali nze simanyi nti emmere ekumalamu mmere tukolerera mmere mukolerera kulya mwenna omuntu ebbanga wategekera emmere yayidi wali olimanyi eba mmere nobwono bwaliyo bwobola buli okufa kano kasaalongo ne mutampita noyita obwo obusobo bonna n'obuyita obusomaali kasaalo akasumaali koku radio kajja mwenna nabakyayi ne bebe kulu ye yali akuyise yantuma nze sagamba nganda bakuyise ewalala baali bakuyise ewalala wali oyagala genda buli wansi kamuwalane pozi nga mpereza sente za Easter wanampereza sente ogenda muta ne kamuwalane paka Easter wenegwa ne mwesasuzange empala neggwawo ne kati nedda bagamba kola obubi anti tuli ku Bible akukola obubi omukola bulungi akulyako emmere mulyeko emmere nedda bako ebyo mungero bagamba akuba oluyimu kuba oluyi tova ku ddiini anti tuli mu kisiibo ky'abakatuliki twagifuula takifuula akulyako emmere mulyeko emmere oluganda kulya omuntu bwakulyako emmere mulyeko emmere mundeke mbalyeko emmere atakuyita ku mukolo tomuyita atakuziikirako tomuziikirako banja lyamwe erigwa namwe muganda by tribe totandika kugamba ati kati lutuuse ndi muganda wonyo luli wali lutta wanganze ngenda owalana abantu ngenda walana suula moto mama kamoga yanatutasa ngenda okuwalana suula moto ono we Makinde oyo owabondi emmotoka bwana wanyini wetuli kamba walane mumpuli ate ngenda omwana oli aleeta mu bisigo tumanyi naze naawoomerwa ebyokulya anti nze mpulidde otumya ndabi waliwo ebijanjalo ebiwooma nga birungi nnyo mulimu entula tokkirizibwa kukyogera ani ali bagajagala entula zeeta n'ekiketo ani akola ki ani ali entula ezeeta n'ekiketo nze nti ali entula fulufega tolya ntula nze ebijanjalo ndyantula bikuki biriko amasavu
ebiyanja sirya kintu kitaliko masafu greens ebyo birye mubindyeko munnange mwabalwala ennyimbe nyingi sirya bijanjalo sirya binyeebwa n'ebinyeebwa tobirya ani ali omunyoobo ogweta n'ekikeeto wemanye ebbanga linalira ebinyeebwa ze nalwa mbuwaavu nvaako waliwa mubaavu kyekigaana okulya ebbanga linalya ebinyeebwa nga sirya nyama nesasula nze ndya nyama naye ati abasawo bagamba ndya kyennyanja babigamba ninindako okubalansingamu babigamba balwadde nze siri mulwadde sirya mujanjalo oli mulwadde ate oteekako ebijanjalo ozimba empiiyo n'okuba empiiyo oyongere ku bulwadde nedda nti kati oli omunyoobo ogukukola ekikeeto kyekikugaana okubirya ebintu kikeeto oba tobyagala bwagala nakoowa wabiryako ebbanga nabiri ebyange byaggwayo wali ebijanja n'ebinyeebwa ebyange byaggwayo wakiri nyenjema nenjiwuta musu ate entula ani akomba ku ntula kale biryonyirire leka n'olukuku lwange tolya ntula sirya ntula tolya binyeebwa ese bikomba tolya bijanja tonyongera wabikoowa nabimala nsonga ki anokulima sirima era sibisimba tobisimba siriddamu kulima n'okulima okulima nno baga kuli mu ssente genda olime tukulimeko ngagawaleko nsonga ki ekugana okulima nalima nenvaamu nenjala mu bigere wali omutongo obonabona walima nnyo n'okulima tokulima sirima sirimisa na sente nziyo naera sirimisa sente gwe wakoowa buli kintu omwavu kyeyeetabamu nabonaabona nnyo nabikola byonna ne binkeeta nze nanikuba nekoja nga tulima yiika z'ebikajjo 2 yiika za lumonde 10 kawo yiika 4 nga tulima ebijanjalo 2 ŋŋanya green pepper twalimanga oyo kasoli nga tumumeketa netujula amata ku mikulu mawogo nga tulimesa nga tula kasoli mubisa amata negadda netuwulubala nga tumeketa mawogo ng'awooma twalimanga kabeji yiika 10 ojo bange weta badiru walima ndijira okulima ebikajjo twadinyanga ku masalambwa nze namala okulima twalimanga lumondo oyo tombulira twalimanga ensuku z'ebitooke ffe nga tusayira ensuku netukabala ensuku netuzibika netuzaalirira ng'ezigenda osulwamu wakoowa ebintu ebifaanana okulima tonyongera kanze ndya mmere ate ebijanjalo ebibisi tobinyongera kuba twabirimanga yiika kawo toŋŋambako ne soya kati gwe buli kiva mu ttaka tokyagala nabirima kati kambigule lumonde tomwagala oyandika n'ekikeeto muwogo mulya bayithawe mawogo ye mulya nnyo ku nnyama ate omwoke omonke mulya naye nga naye yenna muliisa nnaku muliisa kwagala eba appetite bayithawe lumonde muliisa bayithawe tolina lwofuna appetite ya ntula nze nakanguli nze muwala w'omufu nga zinkoze eki entula nga mbadde ki greens obadde ki naawe genda bwebigamba abalwadde ndaba ndi mulwadde tolya nvaako nviiraako ddala ogenda kulwala nno olina okubalansinga diet ndekera ddala ndekera ddala era ne katonda akimanyi nti sisobola kulwala kuba akimanyi nti mbiwalana ekyo ne katonda akimanyi tolya bijanjalo sirya mujanjalo sinaga kuba mpiiyi omabbanga linalira ebijanjalo twabiryanga netubirira mu mpengere netulya empengere bwewalako ku mpengere ffe twabiryanga mu kasooli netubirya mu musa kayinja netumulya akatogo mu mawogo ffe twala buli kika kya bijanjalo mukwano tompa byakutuuka wano nali ebinyeebwa byempeke nendi ebisuse nendi ebisako nendi ebamawogola tonyongera toyagala binyeebwa ebyange nabire byaggwayo kati olyaki ndya nnyama olya nnyama ndya nkoko nnyama ndya kyennyanja ate ndya kyenjagala sirya ndya kyenjoyeza mukene ate nze nda kyenjagala sirya kiriwo ne mukene mulya naye ndya kyenjagala sirya kiriwo saana fumba enva za mirundi 7 ewaka olufega olina lwogamba kali kanfumbakadde nga appetite eri waggulu nsobola okuwutira ku nva za mirundi 10 sooka ontemeremu olufumbi ekyenkoko sofumba enkoko ennyama enjokye nenfumba ku nnyama eyente nenfumba eya supu ey'ekigere nenfumba ku kabuzi nemba naakokye ebyennyanja nenfumba ebyennyanja ebibisi n'ebikalu olwayo nafumbya ekibisi nenfumba ekikalu nembaga njagala kuwuta kikalu okoze ekibisi
kumbeera gy'olimu ofumba ebyennyanja ebibisi n'ofumba ebikalu ng'ekikalu kyakuwutako ekyokukoza ekikalu oyagala kikuwutako buwusi si kirya kuwulya kali kawoowo then ekibisi n'oba ng'ogenda kyakukoza nva nga kiki ennyo kyokola we mba ndya sirya nva zimu ndya kawo mu nnyama luli bamutukubiranga awo mulya yekka enva z'abanaku kati ndya kawo mu nnyama kawo w'abanaku bijanjalo by'abanaku abagagga nno kati badda ku bintu ebimwanyiraze njagala bindyeko ndeka bindyeko abagagga badda ku bitulatula ebyo gwe bindyeko itizoke naye gwe nze nedda gw'olya ki ndya nnyama nze n'ennyama saawukana ndya ya mwezi buli lunaku osobola okulya ennyama bandeetera akabebenu akafumito buli atema buli kutema ku makya eyange ejja special n'eyembo ejja special kati banuti nti tetutegeera temulira muliba buyabuya mukyalina okukola ennyo nze nga mpulira ennyama erina lwentama olina maalo obutalya nnyama buli lunaku nyo lemba njagala kulya ku bijanjaalo ekinyeebwa kine tolaba nga olina ekizibu ebikeeto tebikuluma nnyo olina kizibu abamu babira tebabira lwakwagala babira nga byebiriwo abamu babira lwakuba byebiriwo nga n'ensawo tobiyoya sirina lwendikeera n'embiyoya ate nemba njoyeza nnyo era mbaga muteekekawo mu nnyama temuteekamu ebijanjaalo toteeka ebijanjaalo toteeka bijanjaalo ku sowaani obuzibu ki wabirya nnyo nakoowa olina kuyogedde nti wabirya mu katogo ka muwogo n'obirya mu nva zokka gwe buuza abantu benga nabiryanga mu bukupa ate amanyi obukupa mbumanya ate nno bumpomera obulya bwo kati twatematemanga obukupa nobwena bumala tolya bukopa ate nga bumpomera gwe lya walwawo birya nze nabirya nnyo tolya bukopa siidya bakupa amayuni ndya bwayise ate naye tolya bukupa siidya bukupa ndekamu twatematemanga obukupa obwo netuteekamu ebijanjaalo enjala negwa netutematema kayinja musa netuteekamu ebijanjaalo netukwata kawuka sooli netumuteekamu ebijanjaalo empengere netulya ebibisi netulya ebikalu batubikuba emiggo tubiyanika netubikuba ng'okuba okuva kuno nezana mukuba bijanjaalo obadde kidaawe tonyongera mujanjaalo maama nnyabo nondowoozako birowoozo ennyiga ate banawe embisanga bitunda asobola okunyuza nesidamu mugulako olina omusanga onunawo bintu endagala nosanga taddeyo ebijanjaalo nebibisi tobirya tonyongera obadde ki kati golina kizibu mwanyina sirina kizibu nabimala wabikuta ebirungo byeweetaaga olredi wabirya mu ebiri mu mubiri nkutadde enva nzivuddeko mukwano gwo yabadde ani David Lutalo alina kyeyabadde ndaba yekwasa bafuutusolya David ali fine olwakuba twajjirwa social media tusinkana abantu abasirusiru ababuyabuya kibukenyo okirabye ono ng'atambula abigula emabega n'emmaaso bukenyo omulabye bisekiso wafaana kitaawo wafaana nani bukenya wafaana nnyoko bukenya media mbo yafaana mama endoza bakwata mukwato bwaba afaana nnyoko tewali yamukwana teri yakwana mama we pozi nga bakwata mukwata lwaki gwosobola okukwata omukazi afaana mukenya abigula emabega n'emmaaso nyina balepinga mulepinga ne bazaala bukenya gwe mwetegereze waliyo omukazi afaana bukenya gwosobola okwana yenna abigula ndaba abigula ati oyinza ogamba afunye akisidenti bulamu bunyuma mbeera ya sente Lutalo njagala nnyo babukenya nze mulini salanga eri emu nsi nsaba katonda w'ekisooyo omunamu ali muggulu buli muntu amwe ku ssente akwate ku nusu oba ozifuna mwezi oba wiiki oba mwaka oba zikugwako mu myaka emeka no matter what wazikwatako n'owulira nti nina ku ssente ensi bukenya wuli ali ku petrol station anywa ku mafuta kyenjagala oyagala buli muntu afuneyo omukisa ogwo obaani oba amusigalo oba musimi wa tooyi oba musindisi wa kigaali nsaba Allah ow'ekisa katonda omulamu ali muggulu amwe ku ssente newamaana z'omwezi oba ewiiki naye ng'ozikutteko mu byafaayo bye mubeeremu nti nafunako ku ssente nga ne woba oyogera njagala atleast omale ewiiki ng'ola kyoyagala nga tolya kiriwo waliwo okuba kyoyagala nekiriwo abantu abasinga balya biriwo abasinga balya biriwo gwolya ki nze ndakyenjoyeza mama gwolya kyoyagala ate nagwa nebima ku ape home mu Uganda
Mfumbe chumba mu second says. Ekibumba nga kiwedde kyagala kulya. Nsiike nyama ya kabozi mutachekezi. Amusikira awe nyama. Ne basiika. Ne manga mumpe wano. Ne manga nendia ne manga ojiwulira. Owulira nyama bwe woma. Nkulaba. Kati obanyiga gwamanyi. Ate manyi naze Katonda yakuyamba olina appetite. Nnyo. Appetite kyenna kakasa manyi nazo olina appetite ate oli mulamu. Nze atali mulwadde badde bagala bena. Tolina kukikuluma. Tulina ebintu bibiri ku nsi. Tema. Kati nze sinywa mwenge. Tonywa mwenge? Sikukombanga nako. Sinywa njaga. Yes. Ate sigala. Sinywa sigala namunywedde ampunyira bubi. Amayirungi. Sigakombako n'ogalengera saagala. Okunywa emmindi. Ngenkoze kinsinga amanyo gatali meeru. Singa ntunula nti. Erina kalungi kibameka bajonde bawunya akamwa gompulira mpunya akamwa. Towunya kamwa. Kakati ebintu byonna ebigoba appetite. Bye bimu ku bye bimenye. Tekuyina kimu kyenkozesa. Siri malaya nti ndi malaya w'abasajja. Bandire sente zange. Omusajja okwasalira nziza nenzikuta. Ayi. Bana musikira amajago kumukubune bakuba empiyi musuka zamma. Kangeri. Nowe kubira empiyi. Yes. Suka zange nze yoleze. Lutalo nzizeyo. David Lutalo taina. Obuzubuli kindaba internet. Obuzubuli kuba Lutalo ba food soda. Twaje ne tusisinkana na mu lugendo abantu abasirusiru. Uganda okyokutegera si kyafenna. Common sense is not a common. Ono mwana awube bere bana mufumitira obwerere ngani. Nayo mwana oyo mulungi nnyo mwanyina. Ogenda kuba moza mabere mwenkana ayiti bwana akufumita ngoyomba. Omuwala mulungi. Ebbere olirabye? Naye muwala mulungi. Enywanta eri kungulweti. Omuwala mulungi mwanyina. Moze bwotefaako omwana alisunze liringa olulimi lw'empuuta. Omuwala mulungi mwanyina. Laba ebbere liringa empumumpu. Ate terini munakaleega. Mwala mulungi okufa. Kakati gwe nnyabo bwe banaakufumita ng'onyiiga. Moze oyo mufumita tewajja kukola. Bo bano batambula bafumita kibasanga mu ati kati gwe tunula kyamukoze. Muzaafa. Abaana babe kakati kyamukoze golooza kiki? Omwana ebbere olirabe nga liringa empumumpu. Lirina n'ennywanto. Sirabye. Okyali musawumu. Onoolaba enkya. Njaalaba enkya. Kamunguluza akuma. Ekiri luddawa. Kamunguluza yakuma abaana baleke beefumite. Mbalese. Sibiri. Omwana awuba ebbere alinga mucomoza nti wanda biwande. Amuyitako olirabye. Mudderi. Kiki? Megatron atavaawo. Megatron ebbere olirabye. Moze atavaawo. Megatron. Ebbere olirabye. Moze atavaawo yaliko. Liritya. Likubako omumwa. Kubako omumwa liyonko limiri mubalaale. Kozi waliyo ani aliyonkanga? Bajjo yanyonka mabere ndeka kunyongera. Bajja yayonka ebbere alinga ennyana y'endo. N'ogamba kayana kambizi oba kantu. Bajja akuyonka ebbeere. Naye go gayonka tegaggwawo. N'otasigazaawo. Bajja muveeko mwanyinaze. Omuwaayiriza ebyokuyonka amabeere. Omuwagaza akyakoze ki? Tewali naye nakizuula omulabi gwe. Olaba yeegaana. Lwaki yankubira nze omwogerako? Mwe mumanyi. Ankula n'angamba fulufiga gw'omuseeti nga njogereko. Kati gwanjogerera. Mbuze gambye wayina emimwa gyange. Mbuze gambye nti nze njogera byantuukako. Wabiyitamu? Byatuuka ku ggwe. Ono iso. Byafaayo. Nze njogera ku byantuukako. Nze bajjo yanyonkanga. Ng'alinga ennyana. Museeyo mwabeeranga mu kampeyini luddawa. Ayonka n'addekako n'omugere. Ayonka bw'asamba eno. N'omugamba wange nze siri pikipiki. Oba ali aliwa boda. Naye bajja yake aliwa boda. Lwaki? Ogera owulira ng'asambye omugere. Olwo agakuba gakomewo. N'akubaga n'amatama. Bajjo tomunyongera. Lwaki omufunira bboto? Bajjo tomunyongera. Mufunire bboto. Tomunyongera. Omutereko sipo. Tayina bboto kwajja. Wetegereze mimwa gye. Giringa gya saaka gya musununwa giti. Lwaki mwogera ku bajjo? Naye kano akawala Moze otakafumita. Akatutte tomulabye. Akatutte mufumbo. Moze si mufumbo. Megatron ni mufumbo. Agateko. N'oli agaseeko atutte. Moze nno si mwenzi gw'olaba. Naye toyagaliza. Moze si mwenzi. Toyagaliza Moze gw'obeera naye buli kirungi okisindikira balala. Toyagaliza nkulabye. Nali festimani. It is okay. So what? Nali festimani ku mbaga ye. Which is okay, ani aganye?
Anti ngamba kati nze mukuma toyenda. Butayagaza bukuta wani. Toyenda. Olwokuba gwe wasiibye. Gwe kakolimye okweyagaliza. Munno tomwagaliza. Badnaye mwanyina. Kwosiiba onkubiriza n'ongamba obwenzi bubi. Tebunyuma. Waliwo ekiwalala nga ne Katonda kajja kukkiriza. Najja gamba kale. Ekyali. Musajja atabadde alina kukola ki? Olumutuloze nga mututu. Katonda mugambe Katonda wano nabakoze bubi. Katandika okukirowooza ate. Katonda ng'akugamba tukoze bubi. Mwajjirwa ebiwemmene muki? Njagala okutegeeza bannayuganda ebbanga limaze mu music industry. Omuntu gwesabangako ng'abambire oba ng'avuma omuntu wamuyita David Lutalo. Era so akuwa bigambo bya David Lutalo 3-5 ng'ayomba n'omuntu. Ng'ali awo yeetwala n'omuntu nti amukuma. Yes. Lutalo ye muntu alwawo okunyiiga kuba alowooza nnyo. Lutalo ye muntu alwawo okukyawa kuba ayagala abantu bonna. Lutalo muvubuka omuteeketeeke. Lutalo mukujja mu music industry amanye ennaku ye. Yes. Lutalo ayina empisa. Mazima. Lutalo mukozi. Lutalo afa kubimukwatako. Lutalo tanya mwenge nti avaako. Lutalo tamala ganyiiga nti oba ayina anywa enjaga akubwa. Moze. Ye muntu afokasinga ku kiki kye yeetaaga. So, kyabadde kyannaku nnyo. Oteera kyala. Abantu beegerere. Ani asobola okwogera ku David Lutalo? Kiki ogamba abantu okwegerera? Lutalo bw'oba oyogera ku bantu nze nabanyi abantu abatusokoola. Oli akufunyeko likes gatali mu liigizo. Tekujja mukatadde ndaba kino ekisajja kigambo bakyani. Ekirina omuntu ogulinga ogwakidda walime bofulo. Kyani. Kino omuntu ebigiringa gya box board kyakola akatogo face. Ennyindo gwe mumwa. Kiri awo kimakanika. Nenyina wakyo namukweda ngamba kinoonya likes. Kyakola akatogo face yakola akatogo omuntu kulinga box board. Oba omanye emigati gya kidda walime. Kiri awo kiringa kyagwa bofulo. Kiringa kyagwa kwa accident. Face yakola akatogo ennyindo gwe mumwa ensingo bwe bulago. Oyawulo bakijjo bakijjo. Kyo kyennyini kiringa ndeku kiti. Atunulanga ekisula. Wasala wasa. Kiri awo kimakanika kiganda kya mirembe. Mwe bali erigiza mwonoonye bamakanika bakanika VTs nze sivuga VTs. Kyakoze. Mvuga Benz atekanikwa State House. Mpulira. Nikanikira Ntebe. Mwanyina ze tokuba nnyaate. Abantu kambagambeko. Mvuga Benz ate siine musiina B. Ezo nze manyi natuula mu. Mvuga Benz. Nzovuga ze motoka mutota mbamba yambye bafaananako. Kujambula abantu butanyiga. Butanyiga nnyo ne mbavuga. Nenga goliwa mu Germany. Mvuga Germany ka. Nkuwulira. Audi. Benz, Mercedes. Manyina zerekera abantu bagenda kwongera banyingi. Itizoke bajje mu lujja, simple. Bajjeko mu lujja. Nakugamba ekintu kimu kwate emmotoka yange gyonda muteke namba mu simu yo. Mu URA. Mu URA kuwa amanya. Mwe namba emmotoka zemuvuga muvuga za loan. Teziyuna amanya gammwe. Bano bannabus. Kave kako nakakatingutingu. Kakati ongamba abantu abandi ono ekine kivubuka kyakoze abantu ba nedda kino kyenjagala okulaga kiki nti waliwo abantu nga ojja munoonya akuleme Lutalo munoonyako otalo ne lukubula ate nga ye Lutalo onoonya nti ibantu mutumu bakigendere omunoonya n'akulema mulekere liigize ani ali mu liigize asobola musokoola Lutalo ye programming oba ye managing naba muligiye nga alimu yeka ali mu line ye atambulira lane ye onoonya gy'omusuula kyova ne saabu yakola naye kulabo abantu bale mu sala wani ani yakola naye kulabo King Sir yakola ne Lutalo kulabo naye abantu balemererwa baba olimba balutani olwo abantu balemera nga toni za Lutalo njawufu nnyo kuza saha nga Lutalo akiwanise nnyo obadde kinaawo mumanyi oli akuba noti esembayo saha yajja ne Lutalo bayimbi nga bonna tumanyi ba malobo kyekyabaawo Lutalo saha era yeepikira Lutalo n'amugamba ggwe bakuleete kankukube noti osaakaale teyali omulondo saha yatumya omulondo ne kamulali obadde ekibino byegamba nze naliyo va kubiri naawe kyali kiti ekituufu oli balota princess abalutawata balutawata no princess why change use meaning for nothing Lutalo yawanika kizi naimba n'oluzungu Lutalo yamugamba kati kankuyimbe mu luzungu Lutalo yamuyimba mu luzungu princess
Why change Mwanyi naze. Obadde ki? Nkulaba. Lutalo kye yakola sasa natumya kamula. Yagenda okuyimba ng'alakira bulamu. Oli Lutalo akuba tamanyi Mwanyi naze byonna byogera singa abadde oyogera ku balala. Saha awanika edoboozi. Anti kyenkugamba ne saa yakimanyi nti awanika. Ne bagenda mu studio. Munonye omuntu yakola oluyimba olwo mumuggyeko interview. Nate ze paati za saha ze zaasinga okunyumira. Endowooza bwe gamba era tetunnagaana. Nooti za Lutalo waziwulira bwe tuba tubala nooti. Anti kati omanyi kati waliwo abantu gonzingako oli mu olaba music waliwo abayimba basic melody waliwo abayimba soprano waliwo abayimba alto tena omwapulya bulungi besi ya basic melody mwanyi naze no music wayita muyite obadde omanyi nti simanyi so competitor bako kwaza nakulyako yidi Lutalo lwawedde empana yawedde kati ate va ku ebyo waliwo abayimba sola fatido sola faratido do le mi fa sola ti do so wazimbako atesi gozi ngana ngerera bagamba babanyi music mwazimbako ezo so faraz aha do le mi fa sola ti do ti da so fa mi re do ezo wo ngoli mu music industry nga tozimanga ko you are not a musician leka nawe you are just a gambler kati Lutalo zone yazikisika njamu kunyonyola kutame ndemera mbadde sirimba tolimba anti nze ayo teeka obukyayi mu kintu kino oyina lweyogeza obukyayi omuntu ayali asobola okuyimba ne Lutalo yali Moza Radio aya naye yayimba naye n'amuwulira yayimbako naye tuyimba kisimanyi Helena bas kati njagala okwate Helena Lutalo ng'alinnya nga akasuka oh my god Lutalo byalemma ali muligi ye ne Lutalo yayimba ne Moza Radio Lutalo Moza nakiza nti akasajja mukaleke kakuba kaleke kali kala naye nga nimanyi radio yali yasse Lutalo anti nze kugati gogendo zitekemu mpulire njagala oziteke mwewe time ng'oli weka n'ali yatulaba teeka mu princess otekemu Helena Lutalo owulira Lutalo good life owulira Lutalo wayimba ne Moza Radio wayimba then owulire saha ne Moze kyogala Lutalo mukambwe nnyo bw'ati Lutalo mumanyi omwessaako ng'okimanyi oyogerako mwogere oyagala mumanyi muleko ojja kunyiiga tematema ekyo kiveeko Lutalo wano tewali muntu yakwata audience Babudu Mulansi baaliwo baani baaliwo nga balina audience tebatagetinga ng'ez'abakazi Abudu Mulansi yagala nnyo abakazi ab'amabina ab'amabaala abo bakulukulu baamugwiranga Lutalo gye nakwata audience ey'abakazi ey'abasajja ey'abaana ey'abakulu ab'amabina abatunzi bakwete abawalagi aba bizinensi aba portable ab'amabaala aba bizinensi Lutalo bonna yabakuŋŋanya n'abateekaawo n'oluzungu n'ali luddawa genda okere princess nkotira n'okutya yayimba n'oluswayiri wala lulimba obadde ki naawe Lutalo mumanyi anti ajja kunyiiza anti wano tewali muntu ali akutte audience for 10 years nga tagwangako nga Lutalo kye bayita okukwata audience for 10 years aba Eagles anti kati otegere nti Eagles yaabo bali bameka ba Eagles kati ate Lutalo abasinga anti Lutalo CEO wa the Airs omubwati Lutalo lwakitera nakyo the Airs yes ne studio the Airs ya CEO mulamba nanyini owuni things owuni properties nanyini owuni things property nkufuna antegeta ja kuntegera na nze sinze awe mbagala eno wakala sasa makumukati wasoma owuni things Lutalo David Lutalo owuna CEO owuna kati wuliriza mpulira bali baali 17 kozi naye waliyo nkotide n'okutya wali mu Eagles tonyongera era babimala wali mu Eagles nga mukuba kintu nviiraako ddala nkuveeko tonyumiza nnaku ya Eagles Lutalo kye baatukola Lutalo nanyini yes CEO owuna nako kategeko owuna nanyini things nkuwulira ye David Lutalo sagala omulebe oyo asobola okuba oluswagi n'oga mwana waawo ono ayimala oluzimbabwe
Oluwamba na lwaluyimba. Muchekinge. Ne baga mwamba. Gwamanyi. Nawe benda. Bangamba mwamba. Gwamanyi. Sokola balumanyi. Mujja kubyogera mu bimaleyo kamwe mwamugaba mbaswayine mumugaba ludda wane mumugaba maoko na maoko ludda wampozi yayimba luyimba kyo Rusi Zimbabwe ne mumugaba ludda wa mukiye mayanja kati omuntu wa kusukkuluma kebebe mu mutuma Lutalo yabasukkuluma ko ne muntu kado muntu ma tribes zendala Lutalo takuba bobonga ugambe akupata manyi wagira nnyo Lutalo lwo amanyi byakola towagira mwagire yawulo okuwagira n'okumanya omuntu kyali genda maaso Lutalo ayina the hairs CEO studio Lutalo yasimbulanga omu ne bandi ye era batimba the hairs David Lutalo kalisizo n'esiba okuva ekyotera ne basipa amayumba omusajja ze Lutalo kalisizo ffe tumulina kyotera Maira 3 zonna ziri ku muyimbi omunezi atuuke mutukula ne baggala boda bambi wa Tanzania mutuleke twerabira omuyimbi waffe otide nokuti oyogoyogerako yani yamudeddeko in particular abajega bajja kwogera kubanga bo basokoola abo bantu ngawe mwagala eddembe lyamwe muleke n'abantu abalaba bene eddembe lyabwe ani yakugamba nti muntu agenda kwagala gwe kyoyagala muyina obuzibu bwa Uganda mulemeddwe okwezuula buli muntu alina kyayagala kyovola nga batonda tetuli bamu tufaanagana tuli bangi ku nsi naye tetukola ki naye tuba tufaanagana bayagala si byenjagala sima wali osazeyo omuntu akufaananeyo ng'otamba ng'afaananira ddala ggwe n'enjogera nze banfaanana nnyo omuwala gwe bayita Allen Kakooza abantu balwawo n'okutwawula n'abasajja bamulyanba ne bajja ne bangwirako ne mbaga nja kubamu Allen Kakooza nga ndaba mulala nnyo ku twali tufaanagana nnyo nakuba nze ndi mulungi nnyo gwe naale ne Kakooza ani mulungi ennyo I'm beautiful look at me my brother look at me ne Allen Kakooza oyina kifo ku maaso omanyi obulungi bwe ndiko abadde agamba mukwano omanyi obulungi bwe nina naye mwe mutuzannyirako njagala mbabuuze basajjamu abatulaba n'abakazi njagala munoonyeyo abantu b'emyaka gyaffe bemukyala wako nga bayimiridde nga ffe bakubuna bwala bwa TikTok buno buze n'amabeere gano agalinga buno bwewuuba bonna lwewuuba gwe wali otumanyi maani gwe agamba ki obadde ki naawe ffe be bali abayogerako bakalala entalamule my brother mbulira twavangayo ne bagamba kalala ayingidde yoyo kalala ze ensi neteeka ensi nenyiga n'obudde ne butereera ne bagamba wuuyo ayitawo omusana gubadde gwaka ne gwesa ne gutandika gwa kikome nga kyekigusaziza omusana nga ndabiseeko ani alabiseeko nze kennyini kalala nkutide n'okutya gwe neetegereza obadde mwanyinaze fo tumanyi simanyi twafulumanga bufuni basi za Eagles ensi nesaasaana nti baani abazze nesaasaga bakalala bakalala bayingi olowooza ki bantu bampita full figure nina amabina manene gwe bona nina amabina mangi tekuli gwe weebuze lwaki am full figure why kalala nyabo mumutumanyiza amaaso ne mufuula ne mutumanyi nnyo ne tulaba nga temuwaka naye ababalaba eyo anyumiza gwakowa abantu batamba ne beekono lyatambuza emmere neeyiika nakola loosi sowani zatise nga kiki ekireese motoka ziba zisambwa ne ziyimira kalala sala kozi oli kalala kiri erinnya eddala ki ekirala ndibassa singo biseera mpulira naye byo tebiriiko obadde kigo manyi webiri omanyi nnyo nefungulo labe gomanyi nnyo obirina bibino bingi bibino bingi okufa wefuula nti omanyi bibino amaze nakiza ate bayefudde mbw amanyi omanyi kalala nsingo biseera ndibassa bingi bikutta busi balabange ababiguuna abalina eddooko olimbo byasinga biseera kumbe yemmwe yeffe obirina sirabanga muntu my brother gwekabanga ensingo yange yeetadde bingi gwe gikwatemu owulire oyina ebiseera banna ate none ebiseera we byayite mwamanyaawo gwe weebuze lwaki nze fulufiga obirina va ku biri
Manya zo ine. Nakugamba nina tabo. Intakula. Mpulira. Akugenda ka abakimanyi. Yamanya kyasangi. Baba gamba atanayita. Yatenda nyino okufumba. Onpitangako n'ompulira. Nyabo. Akuwakanya akwekubawo mwagalire. Checkingamu. Akuwakanya. Njasika era nyina nenda bwabukazikazi obumanyira nenoonya bubababo mbuweeko. Kavumule. Naye ogenda okulanga akaite. Nga tekawekako. Obukazi buba bukumanyira eyo. N'oyagala. N'ogamba oyagala koloti. Nga kanoonye bba. Njimuwe newuma nga kadoma. Intakula tabo. Ogambye David Lutalo mu bayimbi abayimbye yakyayimbi. Mwetuba sasira busasi. Amande tera mazige nsova ku banaku. Leta go gani. Leta gano kazunga alinga lungu. Buva ku buno bwala buno. Buyina kasikondo kabakako ne kagala okufa. Gwe jangu ngweko. Kati kyenjagala okumanya. Muletera amalala. David Lutalo buzubusinga kuvaawo abantu muwalana. Yabaleka nnyo. Yaleka nnyo. Yabakwata naawe ya. Isebe yabadde ayogera badde mutupu nti. Lutalo gwe boogerako nga tasana kuddamu. Lutalo yabalema okutegeera. Amutumye tasoboka. Lutalo yabalema okutegeera ate yena ababala. Atya. Era ye yabafuula kagamba bafuuka oba nkyo nnyonnyola entya. Moze kino kunyingi nnyonota. Lutalo yababala n'abakwata naawe ya. Kubanga ye yabategeera. Yabakuba sumagiza. Omuganda agamba nti ebemusiro omugezi yalya. Era walaba nga bawenga nga bakuba iti. Tabalabe bange bakute kabongote. Ne yagale nga bakuse nga lukuba de olwao. Ngekasuka. Wao diwayi. Tundi. Nyabo. Kati yatadde ndala. Bangambi yakubye tundi. Yatadde eri. Ina views emitwaleja. Musawa. Nkutite nokutya. Ginonyereze ekola. Lutalo yatadde tuni endala ye baluyita bati. Yatadde tuni. Tebera views zerina. David Lutalo. Zisobole kugatta ebbanga ly'omazango oyimba. Kumanya title. Nebe sira ba. Zena wide mu kimbata bayizo okusenya basamira buli muntu. Bayizo okusenya? Nja kufana abe. Ate Lutalo muvumi. Nkotide nokutya. Anti ze gambe liye bakwata nawe yabategeera. Kasamanya obunafu wawe buli. Abakubira mbunafu omwo. Akukuba oluyima ne lukusonsomola. Yazza buzikula yivu. Abagize nabagamba yoya kyoyagala bavuddeko de mmenya. Ayingidde. Baluyita leewo. Baluyita leewo. Leewo. Lute. YouTube teyinza kutukkiriza. Basi. Ate ne copyright nga bwe bagirese. Saagala kuyingiza mu Lutalo akutuukira mu. Oli mutuufu. Baluyita leewo. Leewo oli alufuna aluwulireko eyo. Ajja kubategeera. Yalukoze na utane video. Video ya mpya. Psychologically. Katomanye entato ezikyali za mukyalo basiba mboko. Ekampala basiba sente. Entato ezikyali mu bigambo ziri mu action. Olaba entalo kadamata amazikize naggwano. America yali yatukwata mu mayini nga batulaga nti mu America omu. Akuba Vietnam namba naye bannange nze sibasonyiwa. Abasajja abakola filimu ya Titanic. Ndibawala napaka ne balisaanawo. Eryato. Ffe twakaaba ne kusaasa ne tukaaba ne twefuira ne tuyiwa eminyira emmere netulema okulya. Kusaasira nga mufa bambi mutwagwerayo mu mazzi. Ngali mu bbaafu. Leka mwakakimanya nti yali mu bbaafu. Mukataasa. Nga mulaba baggwerayo. Jaka n'afuuka jaka ne tuwo. Bambi wagiraba. Mbadde manyi tuwagiraba nti. Gwe. Obusungu bwenna ku Titanic obumanyi. Kati mwagiraba gwe ne fulufi. Twagiraba emirundi egisikka mu 1000. Ne mukaaba. Tetutama. Kozi mwali mu Jaka nani? Nga ne Rose wagiraba. Ne mukaaba. Leba ne Titanic yakaabya abantu. Nkugambe twakaba ne kusasa nga tumanyi n'okwekwata ne tweyuze mwe twagala kokwe. Agwayo! Agwayo! Gwe. Nze ndisonyiwa abakwata Titanic. Ngenda kuba wala na poka baliva mu nsi. Ne batugamba muno Vandamu asobola okuba Kugambe nalabye Lembo. Batugamba nga Lembo akuba Vietnam namba nanuno mujasi wa America. Baba gambe no bagende bakuba Iran. Bakakwata abajasi Iran yakakwata abajasi ba America basuka mu 10. Etabusi. Abayina. Bakwebe enyonyezi kubanfu. Ebale naba kutandika kuba nabadde mu kisibo. Kati basumuludde. Ebadde ko just self defense. Jaribu. Ebadde ko self defense. Iran nga tena sumulula. Bade musawumu. Nagala nakwa mukaga zabakyaliyo. Tebanna sumulula. Bali ku kasiki. Nkotete nakotya. Kyogame kiwe kikwa Iran kyegenda okukola America kizibu ne Israel. Yagala baba kube nakamunyera.
oyagala Iran kuba America eyo timu Iran 100 musibu chebe kutwaza Iran Trump ayina akamanyiro Trump yajja akamanyiro ninga yajja okuwolera yajja abantu abateekako sanction ensaza zitadeko sanctions akoze biti abaduka basibagala muno mumugende wammwe Trump wabula bwe yajja yatandika yamanyira abantu bangi mu myaka emitono njagala bakukube n'ekiwata kikusenguke ate America bano bantu bazibu nnyo okimanyi nti America ataka abantu abampi abantu abampi bonna ku lukalu lw'ensi abampi ababi choba boje ekigambo kibayita American Height yes bamala kubatta bonabo abampi bonna ensi negibusanyawo ensi nebajja abalede Indian America ali abalede Indian bonna abalede Indian nebatta newamba America taliyo bazunga buzunzi ate abalede Indian bali baddugavu nebatta netandika okukwatanga abantu baffe era nze newunya nnyo omuntu agamba mbu black American tebakulima nti eyo black American bafirika buli muntu alina sikini wet kabaka tu Africa olabe emidungu omanyi bingi nze nasoma kozi wakakutikirwa nze nagamba sogera ku kitundu sikoze investigation omala kukola investigation olwaki mbasinga nnyo obali maaso kati Iran oyagala ekuba America owejjogo babade bepankana akakanyonya akatalabika Iran yakakubye kasita yakakubye bade bepanka babanyo bayine nyonyeni wani yajikubiye nebagamba hau n'amaato yagakubye gaddiseewo ate yakawamba bajase 10 ate tenatandika ebadde mu kisiibo kati zigenda kujja okunywanga maze okusiiba otedde n'okutya njagala ekuba America mwatulimba nnyo kiswazi nigo omwaka wa Vietnam kunino bamusindiseyo n'afiirayo ono yalukuba Chuck Norris olwamutaddeyo n'afa ate omimba naawe Chuck Norris yafudde kamukuladowa Chuck Norris yagenze mu lutalo yafudde yali mu lutalo sero naawe toyagala kumanya anange tonimba kangutereko wano Chuck abadde mulwadde yakaddiwa yakula n'alwala nedda bamuteka olwatuuka wali n'afa ye Rambo ne Van Damme mwabale bagamba basinzi banyali bakube Iran bokka embozi gendo zinyimiza maina towakana uliriza genda ku Van Damme mukwati genda kucheka ku Kakembolodi wali genda Kakembolodi wali basecho ababera wali yeriwa ofune bonyimiza embozi Kakembolodi yeriwa eri machindi awo Kakembolodi secho ababera Kakembolodi ojafuna bonyimiza Kakembolodi genda Kakembolodi ani njagala mate genda wo bani nkubira yani genda Kakembolodi bayinza okunkuba oba genda wali embozi mukati nija kunyuma mukulimba bakambwe embozi mukati funa mawa funa mawa mu aluna mama mukulimba mukambwe ojja bafuna embozi ejja kunyuma kunze ganyi nkulese toyagala mazima akubulira amazima tomwagala ndekera ddala togenda kuziika Chuck Norris oba ye yanzikira kani yanzikira kani Chuck Norris yanunula abaana mubanja nomubanja manye ebbanga lyenamulabira ani Chuck Norris mbabanje bampene ku mabuga banga nalena Chuck Norris nga banimba waliwo firimu babazanya President is Man nemanyi zingola banyo firimu eyo yiye President is Man olaba ebifulufika nti alaba nyo firimu ozimanyi ng'alina oyo omuvubuka alinga Bebe Cool era eyo firimu ya Bebe Cool baba firimu wa Bebe Cool ye President is Man wano mu Uganda yeka Bebe Cool aina we efanana America president yakola bwati nayingira olukonkona nga ayingira kasaba ne covid takyalika appointment president is Bebe Cool ali ku level musajja mwana wa president obadde kyamuyita wa buli anze mbadde abamundoza bawakana amubulamu abuuze mumunonyerezeeko nenfaanana ye enfaanana ya Bebe Cool Bebe Cool wo tuba tumubalabala ayiti enfaanana size yenna amuvinga nga tiger amuvinga nga President is Man Ugandan boy kugaye musajja agenda mu nsenda ne mugamba Uganda ekikiriddwa golden boy of Uganda twagala kumanya ye Bebe Cool gwe mutunuli yefuna gwe mugezaako buno bulinga bukupa obusajja buno obulinga obukupa obumwogerako era bulengera bwatu langa atambula bwatayina ensingo zizo zagate mensingo olimba balujja ku Bebe Cool bali bapima musajja wa ddala oyo temensingo ayina ensikya mwepanga kutugojo mukwatemu ole wakulakira
otuga abantu kwata mu bulago bwa bebe ku watabukwasa mikono ebiri n'okubendu gwa kubendu ngotugachi bebe ojjo mugwe mu malako gwa mu bebe ku otegere kyolwanyisa gwatuga gwa kubendu obusajja obwepima mu bebe ku bufaanana buti buno obukupa bulinga bukongo baleke kongo baleka kiki bwebwo bulya bubi busula bubi bwakona gotobalaba mbalaba bonna naye wala bebe ku ali komoni ebyaddala sitali common njagala ndagala bavuka nga basatu bana bali ku level ya bebe ku bakutuma nti jango yimirire ne bebe ku yimirirawo bebaita abasajja the man present man basonga yonti baba basonga nti ono bebe amuvinga nono bandage bana ye bana boka Uganda enongo jukuma oja kwata bine bina kabina bilinga sekoko otulabe ebirala bisara cyane obiyawe na benna tebi basala envirire zibanyumira ayambala suti temunyumira sajja ino omukono ayambala olugoye ne lutuula ku mubiri ayina omukono oyinza okugwita tanka y'amazzi ye bebe ku nze mutunuulira mutya otya bebe ku nosaasira bamwepimamu mulaba by accident n'ogamba kati ono yeepimye mu musajja kiki mulaba just balirirwe ye nalabye mufane gundi ono muvubuka akwata saaki ono wa mirembe bakubizezenge yani nsambya obusiru bwa abuta mirembe obusiru muluma ekyo butamanya ekiri waggulu obutamanya bwe busirusiru ekiri obusirusiru ekiri waggulu obusirusiru ekyo butamanya nti oli musiru atakkiza ndi musiru ani omusiru oyo omulenzi lwaki mubuyabuya nnyo ate munaku nnyo eyandwadde yeebulirira era agenda kwolekera ebizibu bingi obuzibu buvaawa musiru yakuyingira musiru ate nnyo baakuyingira kirungi nali naawe neŋŋamba mwanyinaze wampitako n'ofuna ssente gye saali nali naawe twamulabako tetwamula naye kati twamusalako ku ssente n'okwogera naye nabatwalawo nga sibakaka watuukaka negamba nze sigenda mu bavubuka era wangamba sidanga ebyo bintu kogwe tugende neŋŋamba mwanya nagenda kutonwala ku bizinensi emboozi ekyuke eve ku biguma mirembe nakoyo mwongerako tali wasi batumalira obudde naye kali ki ekiyinza okukolebwa abakazi nga nawo ennaku zino abanyigirizibwa buzibu ki laavu yevuddeko obuzibu siraava abavubuka babbi kisa ekisa abavubuka bangi ababbi batya bayita mu kigambo laavu okumisiridinga abawala naye nga amazima batera baagala ate n'abantu abalala bafuna abantu wakati wa covid njagala oddemuwe checking nga wafuna omukazi mu covid oba omusajja abamu balina tebalinawo basuula tebalina kyakulya oba ensi gye yabakwatira tebalina na transport gye yabakwatira gye mwegattira gonoloza wagwa ku kirooto ky'omusajja era ddemuwe checking oba wafuna omusajja mu covid mulina meeting abafuna abasajja mu covid meeting eri kalenda abafuna abakazi mu covid meeting eri kalenda yali mistake lwaki anti bwe basiba emmotoka gye yali gyeyasula eyaddayo bwe balangirira anti president Museveni yayimirira ku TV n'agamba nti kati ŋŋambye saawa nnya teryasala kyali kitya nali nva muyenge eyo nabbanja nga ajja kubuka eddaawo ekyanyamba nga kaadi njirina sipiika andi batabuti nga bagamba bano ba TV kale naye abasigala nasanga parking basula ku makubo kati abo be bamaliza nga bafumbire abo buli muntu we checking omukazi gwe wafuna mu covid oba omusajja yali supposed kuba naawe wabula transport yamulemesa gye bamukwata teyalina siti kati by the way abakazi bangi bafunye okusomozebwa okwo nga tuze mu reality human rights simanyi lwaki zesuudeyo gwa nagamba ne minisitule y'abavubuka abantu bangi balina empeta naye ngaempeta ezo bazifuna baagala kukola bizinesi olw'ensonga nti abantu bangi nyo bagenda mu nsinga ezo Germany zaani abaagala okugenda okusuulayo visa bakaluubiriza visa mukubakaluubiriza babagamba nti abalina engagement bafuna mangu ki visa kyesimanyinza oba kituufu kyeyogera kati bo bombo bafuna mangu visa kati bagenda bafuna zi kampani ezo zibasobola bagezaako batambuza zibagamba mukole marriage certificate biki bagende ebyo bye bagenda abantu ababiri kapo babagatte olina alowooza nti kijja kuba kyama
mwegendeza abantu bangi bayifunyemu ebizibu era babbiddwa ebintu byabwe okwekanga ng'olya alina engagement n'omuntu gwateetaaga oba gwatamanya nti ajja mufuukira akabasa abantu bafuna engagements ezo yes kumbe kigenda kuvaamu oli agenda kikozesa nga advantage akutulukunye naddala ababbi bebakikozesa nga advantage genda maaso mwanyinazo kana ekyamirembe bwe kyali yali ayagala kutambula ogenda kusuubula n'awa mulungi mutu one travel amukolera visa n'egaana n'amugamba n'addamu n'amugobera ku visa n'egaana n'amugamba mukole engagement era bwe weetegereza nsamba yennyini okumanya mufeere mutuufu yasayininga behalf of mama Mirembe yasayininga on behalf of mama wa Mirembe era yafojinga omukono gwa mama wa Mirembe certificate yaliko nga omuzadde ate yebba Nsamba yajja nasayininga mu kifo kya omuzadde wa Mirembe nasayininga ku kyabba y'omu ku kyataata bajja kulamanyiriza nkola investigation ngenda okwogera wemba nimba ntwale mu kooti oba alimba kutwale mu kooti simple yakola bw'atyo yannyini nga yabisayininga ng'afaaki ng'afa kufunza muwala era amaze okubala nti omuwala alina bizinensi era nga amaze okubala nti omuwala alina sente ku akawunti ayoonya ayingira tambula mu bw'omuwala ono omuwala tayagalangako era yali first cut we yabadde mbwe omuwala yali awo nga yeekumye omwana si mukulu nnyo wa myaka 27 atemyemuko tatemye nti era najjeeyo nalabye ku birth certificate ye nalabyeko ku national ID ye kubanga kyenjogerako nkimanyi wagenzi ddala n'onoonyereza munda nkumanyi ne mama abwe yabadde ampise mu lukiiko lw'ekika ne mbaga nzisiri wa kika kyammwe era mulina wano nemukuteerako ondi olunaku lwajje twabadde mu family babadde mu family lekanaawe audio zino z'endala z'omusajja nze nzirina era nze azita omusajja ng'ayogera saagala mwekwase nti waliwo omulala azita bw'ata audio ze baagamba nti omwala tebaamukuba nenta audio kakasa bantu nti omuwala yakubwa ogirinaawo wano ninawo nnyingi nnyo nina audio nga 300 mpaako bbiri wano saagala kuzirina lwakiidi ezimu zirimu ebintu bingi nnyo bingi byamu omuwala bamutuga ng'atugibwa omusajja mbw'abadde atuga omukazi n'amusiba n'emigwa ng'amutugira muvubuka mu buyabuya nnyo bana batalina kye bafiirwa ng'amukwala n'amutuga mu ludiini bw'obanga oyagala omuwala yenna nga tonnayima sooka omanye bakagrawundi y'omuwala ne famire ye njagala kumanya kibadde kitugisa muwala omulenzi alina kyafiirwa omuwala atuuka ekiseera n'abeera nga takyaswa agenda mu maaso na mulenzi ku byalabyeko ne bimutuusiddwako oba nkuzeeyo emabega oŋŋambye bagenda bafuna marriage certificate papasire kufuna visa oli atambule kati lwaki bo bamala ne babifuula ebyaddala kati kankunyonnyole kyali bwe kiti wano njagala bannayuganda betegerezewo simanyi sekisonenumuzobaanakitemaatya kati ngenda kuva ku kutandikira ddala bajja batya okweraba n'okwemanya